ng'ebula ennaku mbale okutuuka ku lunaku lw'abajulizi, omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'eggulo yafulumizza ebbaluwa ng'ayimiriza okulamaga kuno olw'ekirwadde ki Ebola ekiri ku muliraano Congo. Ku ludda lw'Abakatoliki, essaza ly'e Kasese lye lyalondebwa okukulemberamu ebikujjuko bino. Eno enteekateeka zonna zibadde zigenda mu maaso nga n'ekyakwaya okugogola amaloboozi ebadde kikwasizza maanyi. Mu bbaluwa eyimiriza enteekateeka eno, Pulezidenti Museveni agamba nti bwe yatudde n'abakugu mu ndwadde ekikula kino yakizudde nga kya bulabe okugenda mu maaso n'enteekateeka z'okulamaga kubanga bafuna abalamazi bangi okuva mu ggwanga li Congo nga n'olwekyo kuba kuteeka bulamu bwa bannayuganda mu katyabaga. Kati ekkanisa ya Uganda efulumizza ebbaluwa ng'eragira abalamazi ko n'abategesi b'omwaka guno okugondera ebiragiro ebyaweereddwa omukulembeze w'eggwanga. Okusinziira ku Adams Sadiq nga ye mwogezi w'ekkanisa ya Uganda, agamba nti olwafunye amawulire gano balagidde buli gwe kikwatako mu dayosiisi ez'enjawulo okuyimiriza enteekateeka zonna ezibadde zigenda mu maaso. Amawulire gajjidde ng'abantu bo baatandika dde okutambula naddala abava mu bifo eby'enjawulo ebyewala. Naye bwe twagafunye ne tutandikirawo mbagirawo okubategeeza nti babadde batuuse bakomaawo baddeyo, era n'obulabirizi obw'enjawulo bubadde butegeka okusindika abantu okujja kulamaga. Ne tubagamba mugira mulindako paka gavumenti ng'etulungamizza ku kiki ekiddako. Kyokka ono akkiriza nti enteekateeka y'okwongezayo ebijaguzo bino kibafiirizza bya nsusso. Kubanga tubadde twakola bookings ez'enjawulo naddala ebisulo abantu bagenda okusula abagenyi baffe, abalabirizi baffe, abaawule baffe, era byonna ebyo n'ebirala ne service providers abalala ab'emmere, ab'ebyokunywa, biki ebyo. Naye ekirungi kiri nti mawulire gajjidde tekibadde leeti nnyo, kiri manageable kati. Kati bateesa nti mu kifo ky'okuggyawo okulamaga kw'omulundi guno bandijagulizza ku mutimbagano nga bwe gwali mu biseera bya COVID-19. Olunaku olwo lwa nkizo nnyo. Tuyinza okusalawo nti at least tujaguze nga bwe twakolanga mu COVID-19 nga kuliko lockdown, oba okugamba nti katulindeko olunaku olulala olunaba batuwadde. Lwo olukiiko lw'abeepisikoopi mu ggwanga lu Episcopal Conference nalwo lufulumizza ekiwandiiko nga kirambika butya olunaku luno bwe lugenda okujaguzibwamu oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga. Okusinziira mu bbaluwa eno, bakitaffe mu Katonda bagamba nti olw'obukulu bw'olunaku luno mu Ekereziya, buli dayosiisi ng'ekulemberwamu omusumba w'essaza eryo bakulemberamu okusaba ku lunaku lwa 3 June mu dayosiisi zaabwe wakati mu kuteekesa mu nkola ebiragiro ebyateereddwawo omukulembeze w'eggwanga. We twogerera nga Uganda yakafiirwa omuntu omu yekka olw'ekirwadde ki Ebola era nga n'abasawo abaamukozeeko bonna baateereddwa mu kalantiini okwekebejjebwa. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.